Alantonics yatwadde akayimba katwese mukama koonako olwaleero and okubajjukizaamu Platinum Wellness Power osobola okgenda ne bakwaka massage ne bakuddaabiriza ne bakuzanyisa ku magumba kye tuyita physiotherapy ne baina steam baina sauna lero lwakunayo tebalinayo promotion ne promotion enkya balinayo promotion osobola okweteeka enkya n'ogendako ku Morcan Spa Morcan Bath enkya gye balina ku promotion so lwotwalayo omuntu osobola otwalayo bakuteeka mu baafu n'obujijibuze basangiwa olukuli nanganda so abantu abagenda mu kyekitu abetolde mu kitundu ekyo n'oba ova walala koko abeera yiri eri n'agenda ku Morcan Spa so genda bambi bakudabiza ku services nungi nnyo nnyini ddala bakubireko ku 0708 884 24 obooking session ey'okuddaabiriza kabisi kandagala etuuse David Tala 23 September ali ku Hotel Africana abayita n'abagamba nti naye muli ku kiwagwan kakati wiiki ejja tugera batandika okuba n'ennaku nti ebula lumu ebula ssatu ebula mmeka kakati naye nga funa emitwalo gye esatu funa emitwalo gyo etaano abatte bumwino panga mwabukinze edde obukadde bubiri ate benga tugwera ku Hotel Africana tunaavaawo tujjagenda ku Colin Hotel tujjagendako Masaku Maria Flow tujjagendako Luwero tujjagendako Mubende tujjagendako ekyotera nga tutamuza concert yemu bagita kabisi kandagala concert kale mujje muwagire tickets ziri ku Papa Sports ziri ku Pakalast ziri ku Hardware World Ntinda ziri ne ku Hotel Africana kale kama konako olwaleero tugenda nitubeera mukwano well and good and netubeeraawo omanyise ima akola ku BBS gwe ng'omukyala nenga ine emirimu gyemirala gyapatana yejo omusajja ayiri omusajja kigwayo era munanga tubeeraawo ne Saimo tusasula omusaala gwe gumu neera newembeera mukyala we abayina okuleka weza akameza kitegeera wadinga banna bawa yaino yiya ate ayino omusajja kiba kizibu nnyo ayino ogula poloti ayino zimba maka g'abaana ayino okungulirayo emmotoka bwe bityo nga omusaala gwe gumu so oba ozijjawa oba wa olina okubeera omusajja oba omusajja teyeta akulemerako nnyo simanyi okumyewuleeti simanya bikoze bitya kuba omusajja ayino yiiya kakati mu kuyiiya okwo abasajja abamu oba ne ku sayidi eno ey'abakyala tususse okuyiiya abamu bafere abalala babbi waliwo emboozi saba abantu babba eddwaliro babbayo ki saaka babba ssente z'abalwadde bajja omulwadde ne bajja ne bakusanga ku kitanda nga azireeti obulwadde bumutadde ku gani point ate n'omusaako ey'okubiri so muyiyiza nnyo nti kati bemukola biswaza buswaza because obubbi tubadde tubuwulira abamu bakola mu gavumenti olabira ddala nga bbaawo sina kale bayina obukulembeze bwe bakolamu alidde ssente za kampani abaana tabasasudde mubbi abbire ate tuba tubbye Tata Katonda anaamusaasira yekka anti kati bwekijja bwekikomerawo eno ffe abaagalana ku mulembe guno I've heard of very innocent people nga batuuka n'omuteeka ku ndinga n'agamba desime mulimu bangi gwakola but that is then omukyala yenna bw'obanga osobola okutunuulira bbaawo n'omugamba ovaawa ng'otandika otya ng'omulabira ddala ava mu bwenzi definitely osobola okumanya olina okumanya omulimu bbaawo gwakola Omwana okulowooza otandika okulingiza abasajja gye bajja ssente temwagala abaavu tebaaba tebusi ennaku zino abalina ku ssente ate abamubbi abamufere anti kakati we tutuuka ku ekyo tekirya bbaawo yekka anti ebiseera ebisinga tugamba wa kasita ffe atwegulira emmere y'amanyi balitwalayo nze ndi mukazi bukazi tulabyeko abantu manyiko omukyalo omu yali innocent nga tamanyi nti bbaawe mubbi honestly speaking nga takimanyi kuba ye bambi yali teyasoma atasobola nasoma message ya kusimu kati yatamanyi kigenda maaso kabere ye anti kati mweyembeera ngali that innocent naye bawe bamukwata nga mubbi bajja ewaka ne bakuba ennyumba okitegeera because ekyamuwonya ekkomera buli muntu yamuwolereza ngali innocent naye baali basobola omutwalirako okitegeera bawe bamukwata nga mubbi tekikomaawo bajja kugoberera nawe omukyala lwaki tewayogera obadde okimanyi mubadde mukikola anti wogamba samanya olina okiprovinga kati ebyavaamu buli kimu ekyomu nnyumba bakyonoona kozi yali mubbi wa mmundu paka ku kijiiko so omaliriza abaana bo bafiiriddwa buli kimu
ofiiriddwa buli kimu gwe kyolowooza muno ffe kasitaatuwa now gwe ng'omukyalo oba omwami ng'okitegedde mukazi wo bamuwa ssente z'obubiina n'abubba ne musenguka biki ogenda olaba ate era ng'atandise akabiina akalala atandise okukwata ssente za banne ebintu bwe bityo yogera naye oli mwami wo oli mukyala wo like yogera naye mulina moments nga weeyogera naye n'omugamba zimbira mama wange ennyumba mugambe mukatimba mugamba ki mugambe mulina ebigambo byogamba omuntu kingamba mugamba kikwa gwe mulimu gwe kati mugambe ki ng'ate gwe mulimu gwe gutya anti kati kyenkugamba bw'otayogera nawe kennyini kijja kukuliramu va mu bubbi tulekeraawo kulya like no bwoba kale bwamusanga mubbi lwako ekizibu ky'ababbi n'abafere ye bw'akwata zino amanyi kati leero waakuba miliyoni 5 aba yagala kukuba 10 bw'oba ng'ofunye chance kanjiste na chance ng'oyiseewo ku 5 mutandikirawo mwezimbire okwo agenda atobe ng'alina gy'atatobera anti kati obuzibu bwe bugenda okujja bajja mukwata ennaku z'omubbi ziba mmeka ziri 4 zokka yakamalako 3 kati obala ennaku zeeyongereyo bajja mukwata bajja musiba gwe kennyini omukyala tokyalina source of income otuula waka bamusibe bamuggalire sinakindi naye bakwatiddeko abakyala abamu bafudde innocent naye babasibye olwa basajja baabwe abaana bammwe mubalesse wabweru okuswala mu ba relatives oli eyo mulina amaka muli bagagga bazibu mwabaliise waka mwabaweereza hafi kyayogedde tekiddibwamu yateesa ne bbayo be balina ssente singa okera ku makya ne babagwamu ewaka nti bbawo mubbi oba gwe omukyalo obadde mubbi mugenda kunyinyonyola muti ekikamwe mubadde mwewaaniranga mwabateesa mweba motivational speakers mwabayimirira mulumbe mwaboogera bannange mukole you see okukola kuno nze bwe naviira ku university nakola buli bulimu obwaliwo naye ng'ekituufu naawe okimanyi kyokola so bw'obanga ofunye chance ng'era ondaba ssaawa zino nga mukama ennaku zo tezinnabatuuka kite kikuno omusajja naye tagambika kw'omutandika otya kuba ekyokubiri ku basajja abakola omulimu ogwo aba openinga batono nnyo ate aba openinga bakikola ne bakyala baabwe kati goba okiwulira buulize mu ŋŋambo olumu n'omuwulira ku masimu omuwulira ku masimu mu meeting obwenkukutu naye kati obuzibu okumweŋŋanga ng'osobola omugambe nti naye ekirabika oli mubbi oyinza obutakireeta bwotyo there are better ways oyogera ne patanawo sayima olaba oyina buli omu ayina engeri gyayogera n'omuntu we oyinza okubeera oli mukambwe awo naye pati amanyi engeri gyayogera naawe buli omu ayina omuntu naye waliwo topic gyetakwatwako nti ku ssente entabuka nga bw'omugamba ng'ayenze n'omukanuya amaaso n'omugamba gwenzigwe ogenda tuleetera obulwadde mu maka gano era n'amala nga yeegaanye gwe mugambe mutima gwa atlist obeera ng'ogamba nakugamba like don't just keep quiet don't praise him nti dungwayize omwami waffe aleesa kino muli mu nnyumba waliwo omukyala gwe baŋŋambe yeekawe mpaba namulana ku mawulire ayina abaana abato ababbi abaana bagenda ne babba ne baleeta ebintu mu nnyumba ne baleeta bamenya n'amaduuka ne babba sukaali w'abantu ne babba ebintu maama ng'akuŋŋaanya kati maama abaana bo ng'abakutte ne babambaza ebipiira can you ever forgive yourself okitegeera so yogera n'omuntu omu ngeri yonna eyo mu kaseera kamwaka abantu ababiri bring that topic mugyogereko ave mu mize emibi wakati mu ntambuza